Tuli Lubaga Cathedral ne His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga mukwano gw'abangi omukulu Chairman Nyanzi akuba ebilayiro bye awamu ne mukyala we we batutte akabanga nga bali bombiriri. Yes, the President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne Maama Barbie Tungo Kyagulanyi nabo bazze okubaawo ng'abajulizi nga His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate addamu okuba ebilayiro bye. Tweyanza nnyo President, tweyanza nnyo Kyagulanyi Ssentamu, webale nnyo kwagala Uganda, webale kubeerawo ku lw'eggwanga lino. Tuli basiimu nnyo, tuli Lubaga Cathedral era embeera bwetyo bweri. Barbie Tungo Kyagulanyi ne His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine webale nnyo nga mukulu omukulu Chairman Nyanzi ali mu kuba ebilayiro bye. Ndowoozera Kasimayiro okalaba bulungi mukwano gwange muganda wange embeera bwetyo bweri. Tuli Lubaga Cathedral. Sanyu gyerere erudde eyo abagole baffe okuli omukulu Chairman Nyanzi okuli ne nabona abazze okubawo nga Chairman Nyanzi akuba ebilayiro bye embeera bwetyo bweri. Tuli Lubaga Cathedral baganda bange. abalungi bazadde baffe ku sayidi zonna bakristu banaffe mukwano gyaffe basebo ne banyabo Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kyakitiibwa nnyo oluganda lwamanye mu nnyumba y'Omukama olunaku si lwa Sande naye ng'olunaku lwa Mutaana era mpulira obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera ku lwa famire yaffe, famire y'omugenzi JW Ssentamu n'abamuzaala ne be yazaala, be yavaamu n'abamuvaamu. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo eri Omukama Katonda okututuusa kuli ekkula. Ffe tuli Baganda era tuli Bakatoliki. Si kubanga nti amadini amalala oba amawanga amalala tetugatwala nga kikulu, naye kino kyogedde kuba tukyeyumirizaamu ate tuli kukijaguza olunaku lwaleero. Jjajjaffe Yosefu Walagira yagattibwa mweno Ekereziya myaka 5. Kitaffe Jackson Ssentamu naye yagattibwa mweno Ekereziya myaka 2. Ndowooza jjajja bamugatta mu kyana, taata bamugatta mu kyankaaga, nange ffenni nagattibwa mweno Ekereziya. Kyakitiibwa nnyo ni muganda wange mukwano gwange Nyanzi naye agattibwa wano, era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugattibwa. Ekyo nno tukyebaliza Mukama kubanga twagadde nnyo era tufume nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'Ekereziya. Ku lwa famire, ku lwa bajjajja, taata n'abaana baffe, twagala tukusinga kukulu ffe Nyanzi, weebale kutuweesa kitiibwa, weebale kwagala Ekereziya. Omukama akuwadde byonna omuntu by'ayinza okwagala ku nsi. Akuwadde obugagga, akuwadde ezzadde. Wandibadde wabula nti n'ogamba kati ate kyayagala ki, naye atwala obudde ne weewaayo n'ojja amaaso ga Katonda n'otukuza obufumu, ekyo ne kyakitiibwa.
ate abakatoliki ebibeera simple nnyo ng'ebyabalala kuba ffe tulina gyewandiise mufumbo college kubanga mala na kusoma muyigirizibwa mukyuzi class kwena mwetuyita so omwetowaza ebyetamu ebikozesa wesizanyo ekitiibwa wesizanyo ekereza ekitiibwa naye n'okusingira ddala otuwadde kyetuyita moral authority okukiraga abaana baffe kuba abaana tebakola kyebagambye wabula bakola kyebalabye tulina essuubi titujja kuba ne confidence kubiriza abaana baffe okutambulira mu neekereziya ne mu kitiibwa ky'ensi okuwasangana mu kitiibwa ne mu butongole si bwebalimi webalire ddala ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate pati y'amaanyi naye tuli maaso ga Katonda nzikiriza kuba banaate olunaku lw'enju ya Ssentamu ku lwa famire ya maama Nalukuma ebikojja ab'endiga bakiikirire okwagaliza essanyu mu bufumbo bwo okwagaliza emikisa okwagaliza okuganja maaso ga Katonda ne maaso g'ensi osinkane okwagala osinkane omukwano osinkane ekisa tukusabira kufuna okuganja maaso g'abantu naddala mu maaso g'abalonzi tukwagaliza essanyu majo tukwaniriza nate twagadde nnyo tukumye nnyo naye ate katandika butandisi tusaba Mukama abawe okwagalana bulungi abawe essanyu abawe okusaaga abawe omuzannyo abawe olwali n'okusingira ddala tubaagaliza abalongo Mukama leero olukiiko ne kabinet owekitiibwa Nowakirimba bajjajjaffe jjajja Muteesa Asira owekitiibwa jjajja Kafijja ekika ky'Engeye nnyabo Kadabu Kasirenyi abagole baffe abalungi bazadde baffe ku sayidi zonna bakristu bannaffe mikwano gyaffe basebo ne banyabo Mukama mulungi ekiseera kyonna kyakitiibwa nnyo oluganda lwamanye mu nnyumba y'Omukama olunaku si lwa Sande naye ng'olunaku lwakutaano era mpulira obuvunanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera ku lwa famire yaffe famire y'omugenzi JW Ssentamu n'abamuzaala ne be yazaala be yavaamu n'abamuvaamu tuli basanyufu nnyo tuli basiimu nnyo eri Omukama Katonda okututuusa ku limu ekkula ffe tuli Baganda era tuli Bakatoliki si kubanga nti amadini amalala oba amawanga amalala tetugatwalanga kikulu naye kino kyogedde kuba tukyeyumirizaamu ate tuli kukijaguza olunaku lwaleero jjajjaffe Yosefu Walakira yagattibwa mweno ekereziya myaka 5 kitaffe Jackson Ssentamu naye yagattibwa mweno ekereziya myaka 2 jjajja bamugatta mu 8 taata bamugatta mu 6
nange fenni nagatibwa bweni. Ekitiibwa nnyo ni muganda wange mukwano gwange Nyanzi naye agatibwa wano, era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugatibwa. Ekyo nno tukyebaliza Mukama kubanga twagadde nnyo era tufune nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'Eklezia. Ku lwa famire, ku lwa bajjajja, taata n'abaana baffe, twagala tukusinga kukulu waffe Nyanzi, weebale kutuweesa kitiibwa, weebale kwagala Eklezia. Mukama akuwadde byonna omuntu by'ayinza okwagala mu nsi. Akuwadde obugagga, akuwadde ezzadde. Wandibadde wabula nti n'ogamba kati ate kyayagala ki? Naye atwala obudde ne weewaayo n'ojja amaaso ga Katonda n'otukuza obufumbo, ekyo ne kya kitiibwa. Ate Abakatoliki ebibeera simple nnyo ng'ebyabalala. Kuba ffe tulina gye wandiise Mufumbo College, kubanga omala na kusoma neyigirizibwa mu choosing class fena mwe tuyita. So omwetowaza ebiyitamu ebikozesa owesizanyo ekitiibwa, owesizanyo Eklezia ekitiibwa. Naye n'okusingira ddala otuwadde kye tuyita moral authority okukiraga abaana baffe, kuba abaana tebakola kyebagati wabula bakola kyebalabye. Tulina essuubi tujja kuba ne confidence okukubiriza abaana baffe okutambulira mu n'Eklezia ne mu kitiibwa ky'ensi, okuwasangana mu kitiibwa ne mu butongole. Si bwebali nnyo beemalire ddala. Ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate epati y'amaanyi, naye tuli maaso ga Katonda nzikiriza kuba bannange bonna olw'enju ya Ssentamu, ku lwa famire ya maama Nalukuma, Ebikojja Bendiga, bakiikirire okwagaliza essanyu mu bufumbo bwo, okwagaliza emikisa, okwagaliza okuganja maaso ga Katonda ne maaso g'ensi. Osisinkane okwagala, osisinkane omukwano, osisinkane ekisa. Tukusabira okufuna okuganja maaso g'abantu, naddala mu maaso g'abalonzi. Sinayusigira ddala okwagaliza essanyu. Bajo okwaniriza nate twagadde nnyo, tukumye nnyo, naye ate katandika butandisi. Tusaba Mukama abawe okwagalana bulungi, abawe essanyu, abawe okusaaga, abawe omuzannyo, abawe olwali, n'okusingira ddala tubaagaliza abalongo. Mukama leero tubadde na bigambo bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byawadde abagole baffe olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 omukulu Honorable Chairman Nyanzi Ssentamu nga agattibwa awamu ne mukyala we. Muyogayoge bantu baffe okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu.